Nze waswa Emmanuel muli mutya kansubire muli bulungi tusinziddeko mu district Erwero gye tusobodde okuba nga tugenda ku kooti okusisinkana okulabika nti omulamuzi asala omusango gw'omukyala Nabulime omukyala Eyakuba akatambi gwe yalabikira mu katambi ng'akuba omwana mujjukira ensonga ezo nga bwe zaali zitambula so omukyala ono bamusalidde omusango nnaku lwaliro mu kooti wali Erwero era nga ono mbadde nva ku district kusinkana professional officer abadde ali mu musango guno n'okukwasaganya ensonga zino so n'olwekyo tuula onywere full story is coming bamusalidde emyezi emeka agenda kubeera ebbanga ki Mukomera biki ebibaddewo zonna ensonga ezikwatagana ku katambi kali akagifti omwana gifti yali mu mbeera ati full story yonna tugifunye court session yonna full ebadde live era nga tula butuuzi olindirire make sure nti full story engenda kwanjita mu budde obutali buwanvu okuva kati osobole okubanga omanya bamusalidde batya omusango mateeka ki ge tukiyizeemu gwe ng'omuzadde kyonna kiyigamu munnayuganda gy'oli kikyoyiga mu kino so nokyekyo nze waswa Emmanuel bino bina kutusibwako Big Organic Access Building Lubaga Road omusawo omutendeke gendeyo ajja kujjanjaba ulcers n'ebisigadde at the same time ne waswa Emmanuel consult zamanonye emirimu ebweru kyekyo